baffe kati twagala okulaba kino kyatambula kitya kitegeeza wali terwaggwa ntegerekese bulungi ne tugamba nti Mandela bw'abanga yankyawa n'afuna omulimu ku ofiisi n'agenda oba afunye musajja mulala oba kiki ekyaddirira gye yalaga yasetolingayo bulungi oba kubanga nti abakazi babeera n'abasajja olw'okuba nti beewunyako ennaku naye nga si be baagala nga bebaagala baliwa omutima gwe gwali mabega naffe abasajja tulina abakyala be twagala wala omusajja omu yagamba nti abasajja abasinga obungi tulina abakyala be tusobola so si be twagala kikulu ofuna oyo asobola okubeera mu mbeera yeeyo webale nnyo tufuna be tusobola kati bino betulaba oli nga abadde n'omukazi gwe tugamba nti atubye naye n'amala n'amuleka okitegeza yali yafuna gwe yasobola si gwayagala exactly abantu lwakuba batutegeera bulala naye bw'ogenda n'oggulawo edduuka n'osuula ensawo y'omuceere gy'obaamu nayo yokka obeeramu ne kaiso super basmati pakistani kitukola bwe tuba nti guno mulimu twagugulawo nti gwakuzannya firimu waliwo atajja kunyumirwa nsobeddwa ng'ayagala kulaba kigenda ayagala kulaba kijja kuggwa waliwo atayagala kulaba kijja kuggwa ayagala kulaba climax kwe kusuubula pakistani oli n'asuubula super omulala n'asuubula kaiso buli muntu kyayagala afune nze gye mpita business agenda kumaliza nga ali mu dduuka eti limu kakati climax season 1 Mandela of course yali mufombi nga mugumiikiriza nga mulwanyi naye nga sirwanira bitaliimu nga nwanira nsonga but then climax season 2 nga bwogambye nti season 1 te abantu tebafuna mukisagula batata wange nali nva mu family engagga then this time round bagenda funa omukisa ogumulaba ate this time round sizze nga Mandela omugumiikiriza oli yali eri nga mufumbo kati ono Mandela azze mulala muko mucyankala mukko ekisooka season 2 eno ereeseemu n'abazannyi abataali mu season 1 kati waliwo family okusookera ddala family ya Douglas ekiri eyo kye bategeka kika Douglas tetwamuyingiramu nnyo twalaba musajja ali awo ntulaba kaganda ke kamu but this time round it is a whole family eyo abantu abalimu bw'bawulira obuwuliza amannya weekanga family eyo waliyo Mandela okay mulowoozaako n'omutima ne gunkuba Mandela yali wawi omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga Alhira Holdings bubasimi ba biodigester tanks bakutegeeza nti obanga oyagala kusima biodigester tanks ekyo kibakwase mu ngalo zaabwe 5 bweziti ensonga bajja kubanga bagiggusa bakutegeeza nti biodigester tanks zezazze mu kifo kya septic tanks lwansonga nti za layisi zitwala obudde butono ate nga nyangu za kumaintaininga za layisi ziti anti zo tozinywamu oteeka mu buteesi kirungo ekirungo n'ekikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne buyingira mu ttaka so gwagyetaaze kuba ku namba ey'essimu eri ku screen ate osobola kubanga tumanya ebisingawo emu official yonna gy'osinzira okutulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola kubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi nkubaza okubeera nga ate otulaba kale tuli pad babanaffe ba Alhira Holdings Uganda Limited Alhira abakozi ba biodigester tanks abakutegeeza nti oyagala kubanga ate okola biodigester tanks be
beyunire biodigester tanks zezadda mu kifo kya septic tanks zikekkereza zitwala ekifo kitono ate nga ozikola mu kaseera akatono nnyo kale abakulu ku namba yaabwe y'essimu ate nga tufudde waawo tupande nkwaniriza bannaffe aba Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa wali Bukalango abakutegeeza ne twala omwana omuwandiise essaawa zino nga tuli mu holiday week ejja bana baddayo ku masomero kakati twala omwana oberenga ate omuwandiisa school fees waabwe wakuteesa ate nga bakusayirako ebitundu 3.5 ku buli 100 singa obagamba nti Saimo yandagiridde kale kakati kyoba okola genda essaawa zino ate osobola okubanga ate owandiisa omwana awo nga tuvuddewo brand shoppers basangibwa awo Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall bakugamba nti genda ofune engoye z'abaana okuva ku lunaku olumpaka ku myaka 12 brand shoppers bayina giveaway gye bakola 50% discount bakuwa engoye ez'abaana engatto z'abaana makeup w'abakyala perfumes babikuwa kakati bakuwe ku namba yaabwe ey'essimu okusookubira nga ate omanya ebisingawo kale tumalize ne Arapex Adhesive Cement Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga oberenga ate okola ki omwefunira naawo wano wendi ndi ku one of locations wazanyirwa Climax season 2 ku lunaku lwa Friday I think it will be a Monday. It will be a Monday. Climax agenda kubanga atakomawo ebyaliwo mu season 2 season 1 mwabiraba obasoke loza katusoke mbaweko nga bwe twamaliriza nga nkozesa ku bitwali nabyo ku stage yes nga bwe yaggwa then atembe nga akomawo. Bwetu bwe twamaliriza nawo tugenda kubanga tukomawo mu season 2 expectations nyingi nnyo Mwebe yafa what happened to Mirembe Mwebe wadinga lyafunye omwami kiki ekiri mu makeeyo Keira Mwebe what happened waliwo yankubira essimu nagamba Simon nammwe empoze badde ekyanyuma tumanye Mirembe Mwebe omusajja gwe yafuna beeyagala Keira Mwebe yabonaabonako Jocelyn n'olubuto what happened William kyekyabaawo now byebibuuzo byonna nga bw'obirina bwe tugenda okubanga ate tubi answeringa mu season 2 naye akati wano we tugenda osirikawoko tubanga tuli mu kushootinga ngenda batwalako behind the scenes mulabe kyekibeera side zeeyo then nzije mbawe bazanya nga bazaayo mu behind the scenes mpola bwentyo so kati gwe kyogenda okubanga okukola mugoberera mpola ate tulabe ekiri actually mulabe n'okulaba bakola batya film zino babikola batya babizanya batya nebifanagana ku naye bisinga ku Trust Film kwogera kubanga obirabira so tuvaawo naye ekyali ensonga lwaki n'amadiwo omanyi bi nali njogera Climax nangamba danga teweetawaanya Mandela ali mu fashion kunzi ate kati lwaki manzirira sente nezigabaya omuntu omulala nga buli kiro kyange okola ebintu bwobirimu naye ng'ekirimu Mandela njagala okole ku mubiri njagala kulabaza mukyala wange nga mutufu wafuluma bwa tugenda kukola ekisinga Mandela bwekiba nti kya sente totyaga oba kunkubanjawo nsaba sente zonna ezeetagisa kale Climax season 2 tuli wano ku location nga bwe nagambye okusobola okubeera nga tetwogerakoko n'abazannyi expectations of course nyingi nga bwe twamaliza season 1 ye Mwebe aba yakivaamu kubanga yali afudde naye of course there are some questions ebyasigala mu maka ga Mwebe Keira nga bamaze okukyaka pozi ne Keira ne bamaliza bamusse right teyali Keira batugamutuge Keira yagenda ku police bamusiba okay kati awo bingi nnyo naye akati ano ye twamuleka ali ne Douglas naye nga ate
Douglas yawulira ebyolubuto yali abiwulidde. Douglas season 2 yagenda okugwanga nina olubuto lwe nga tuli basanyufu nnyo nnyo asubira ka baby. So now tugenda koma mu season 2 the fact that ono mulina kitegeeza nti no ye mu season 2 mwali. How are you? I'm very fine. How are you, Mr. Saima? I'm okay. Kati bigenda bitya? So far bigenda bulungi ate bigenda bulungi nnyo. So Climax season 1 feedback generally yali ki nga tunagenda kweno tukati yatandise. Obe komawo actually komawo. Feedback ya Climax season 1 yali nnungi nnyo abantu bayagala story nga bwe yali ne bagala abazanyi ne bagala the whole thing in particular. Ne kituwa n'amaanyi okukkiriza nti ne season 2 esoboka. Yes. Amatitera kukola seasons wembase erabidde batera kukoma mu season 1 okwawukana ku series z'ogenza ozannya eno olaba ekyekijawulako ku series z'ozanyeeko. Ekyawula ku season eno oba ku Climax yenna nti mbadde nzannya ekintu kye mbadde sezannyangako, of course with the help of the directors and the whole crew. Omanyi ebintu bya filmu zino gyokoma okuzannya gyokoma okufuna experience and everything. Kati mu Climax eno I'm being someone gwe sibeerangako. Yes. Kyali kipya nnyo. Kyali kipya nnyo because nenfuna olubuto niruvaamu nnwanira ono simanyi kyenjagala omusajja musibya olubuto. Climax alimu ebyokuyiga bingi but to me nange kennyini binjigiriza kuba ebisinga tebintuukangako. Yes. So kakati mu byonna mu film yonna tuzannya olugero okusigala nga lutambula. How did it feel nga ofunye call ey'okoma mu season 2 kubanga abata season zisobola okukomawo n'abantu abapya? Munange nkubuulire I always pray because mu firimu eno mu industry eno tulimu bayitirivu nnyo. Naye director olunaku okukya n'agamba no nabunnya asobola okukomawo Jozi asobola okukomawo. It is not something I can take for granted. Era director mwebaza nnyo. Olunaku lwe yakiŋŋamba twali ku set ya Kitengejja. Nga nabunnya tugenda kukola season 2 tutandika ku Monday. Fenna ne tuseka nga director nayo like atoli serious. Nti tugenda kutandika ku Monday. I was very happy. Era ne director Sir Ahmed Lwa nkwebaza nnyo for all the opportunities table mbisiima. I'll never take you for granted. Kamboze Jocelyn wa season 2 ina wayawukaniddemukko we twakoma tutandikira oba chapters zikyukidde ddala? No. Jocelyn wa season 2 wanjawulo ku Jocelyn wa season 1. However nga bwomanyi omuntu nga tugeze bamutonda ali evil. Ne bwagezaako ati okubeera omuntu mulamu oba okugezaako bambi okubehaving so right kiri tekyebulizaamu. So the same applies to Jocelyn. Yachuka muko ina family watu naye era waliwo akateebulizaamu. Kati ku scenes zowolabye kwa sibu kimuntu abantu genda basunyako tukibawe ku scene zowolabye keta ezitali zizo kichotasobola kulinda kulaba mu byabalabi olebazanyazanya ku kyosobola kugamba nti bananga abalabi kino nakirabyeko naye gundi mweno season mu mulinde. Ekisooka season 2 eno ereeseemu n'abazannyi abataali mu season 1. Kati waliwo family okusookera ddala family ya Douglas kiri eyo kye bategeka kika. Douglas tetwamuyingiramu nnyo. Twalaba musajja ali awo ntulaba kaganda ke kamu. But this time round it is a whole family. Family eyo abantu abalimu bwe bawulira obuwuliza amannya weekanga. Family eyo waliyo Mandela, okay. Mlowoozaako n'omutima ne gunkuba. Mandela yali wa William. Oh my God. Atasaza zewa Douglas. Director yamanyi ngeri gyakolamu ekintu kino. Naye kati lwe ndowooza ku family eyo nti Mandela asibuka eyo. I do not remain the same. Okay. It comes out nti Mandela aba muganda wa Douglas. True. Ali mu family ya asibuka eyo. Kati gosuubira ki? Okay. Kyanjawulo nnyo. Kale kakati tugenda beera nga tubasunya katono nnyo ekiri mu kushootinga behind the scene lwansonga nti ekisinga obukulu ogenda kukipinga ku Trust Film nga bwe kyali luli then namwe aba TV ku Makula TV okubeera nga ate olaba olowooza biki ebirala abantu bibayina okusigala nga balinda okwesunga mu film eno manyi kati kyabasunyirako katono nnyo.
Like I keep saying on every interview I do, films zaffe tezikoma kunyuma bunyumi oba we do not pass time. Ebyokuyiga biri mbingi ddala. Byotasobola gamba nti wemba nalaba season 1 ndowooza kimala bana inaffe ffennyini ababizannya bitusukkako. Director yamanyi bw'akikola naye every movie ejja olaba nga ebyokuyiga byanjawulo kati season 2. Honestly, season 2, abantu abayina families pay attention to everything that is happening in that family. Mufeeyo nnyo ku bantu bonna be muleeta ewaka kuva ku mukozi kutuuka ku asikari. Mufeeyo nnyo. That's all I can say. But families zonna mugenda kuba muziraba engeri abaana gye baba bakuzaamu, engeri families ezijja zitambula okuseti. Tukyusa wano nga ate tudda wali awalala. Bigambo ki by'oyinza okuwa abantu nga tumaliriza? Dear viewers, abawagizi ba Aromatic Entertainment at large, n'abalaba Makula TV, n'abali ku Saimo Official right now. First of all, tubeebaza because what you're doing tekikoleka mutiitiizi, mwebale kutulaba, kutuwagira, kutuwagala ebbanga lyonna. For now, ekyenyiza okubagamba Climax Season 2 mugirinde kubanga muliro. Climax Season 2 eyokya erimu ebyenjawulo bingi nnyo, erimu ebintu ebipya bingi nnyo, ebyokuyiga bingi ate nga bwenyuma mugirindirire. Kali kakati tugenda batalayo katono nnyo naye kakati ekyenjawulo ku Aromatic Entertainment nyinza okugamba nti balina sets, balina eya kitengejja, balina eya kijja kugwa, kati waliwo neeno. Kakati bululi Climax director yali Ahmed Lubowa, kati nga amyukibwa director Kasagga, right? Kati director Kasagga ali ku kijja kugwa. Kakati linyano livude mutwe yani? Abe. Aye, assistant director. Naye ngenda ku interactinga muko katono naye ambulira how does it feel okubeera nga kati avudde gye bamutumira naye kati nga directinga, how does it feel n'ebirala bingi nnyo kyoba okola tuva ku Saimo Official tugenda kubanga tukuwamu katono nnyo Climax Season 2 oli ku Saimo Official tuvaawo. Tugende Zavujuda. Errors. Scene number 52. Wide shot. Jamila mutunulire. Wide shot. Action. Tuli ku scene awamu ku awa shooting wa Climax Season 2 Muyindi Douglas wechali bwekiri y'omusebo kubazzeemu ne babonekeramu byonna bibuuzo by'obuuza itawo byonna ebibuuzo by'obuuza ojja bisanga mu firimu of course naye kati wano nja kusunirako kugamba nti genda olabe ki firimu ogamba otya gyendi mukulu Simon sebo gye baliko bigenda bitya. So far tubadde tetunaba kufuna buzibu nti tubadde tutambula bulungi ku set we tuli eya Climax Season 2 buli kimu kibadde kikyali bulungi sebo. Kati bintu biki baba basubira mu Douglas mu Season 2 kubanga kirabika ate oli mu Season 1 wabondeka mbubonezi n'ekiyinza okuba ku luna ate ogenda kusukka kiki tuba tusuubira kyemulina okusuubira mu Season 2 okuva eri Douglas nti kuruno sibya kuboneka munga bogambi kuruno omukulu Douglas yennyini yakirimu era yakitambuza ebintu bingi nnyo ebirungi bye muba musuubiramu era bye muba musuubira mu Season 2 kuba simanyi kyenyinza kugamba naye kyenyinza okugamba nti gwe weekuumire ku Aromatic buli kimu kyawulika kyangu omukulu agambye agenda kukola Season 2 ogenda okulaba mu painting linnya senior za Douglas zaalabise nnyo embozi gye banyumizaawo nga bali mu kuwandiika omuzannyo gwa stage kati wenkulaba wano ngamba mungeya
kirungi bangamba nti tebaogera ku munavu ekyo kijja kiringiriza nnyo mu butuufu Saimo simanyi bwe nnyinza kugamba ssanyu lye nawulira era simanyi bwe nnyinza ddi kutendera naye gwe ky'oba omanya singa kasiti efuluma bweti ne bakugamba nti Saimo gw'omu ku ba main character era gw'ogenda otambuza firimu eno oba nkikugerezenga ebanakugamba nti oba tugeze omuntu obadde oloota kugenda kulinnya ku nnyonyi ne bagamba visa yo yafulumye ogenda kugenda mu first class business class okitegeera essanyu eryo ndowooza wenyinza oddi kugerezaako nti kiba kya maanyi nnyo osooka ne weetunula noga mu kibiina basazeewo balonzeeyo nze Asumaani nze ngenda okuvuga ekintu kino n'osooka weebaze Mukama esebo kale tukyagenda mu maaso nabagambe kubasunirako obusunizi abakulu bano tutera banoonya interview zonna nazikola dda so wano specifically tuliwo for Climax season 2 scene zilinganga scene kakati katwogera okwatundiza ku scene obutono mpola mpola kubasunirako wano nawali ate nga tugenda maswera nga tulaba ki ekigenda okubeera naddala mu Climax season 2 tulina okwogerako ne director abamu ku bazannyi so betunasobola okufuna nego kyobamanya saawa we tuli busy so buli omu tuwamba bawambe mpola mpola ne tova kusema official tugenda tujja wano nawali oba komesi wesanga nga bakuwadde material oluusi ngambi ate nga bazikusebe sengeri naye ate kati eno gyendaga nti bakubuulira bulungi amateeka gakulawo nkugambye tufune Mukasavu Kanyama asoosemu bawanga ali ku scene wakaba amaziga esebu okyakubanga luli oba wasaze mu season 2 manyi ensisi yampaka nnyo gyoko sikyalina musajja gwenkuba wato nafuna gwokuba sinnafuna gwenkuba kuba William namuleka abalabi ba Saimo official mbalamusizza mwebale kumwagala mwebale kutuwagira mwebale kutwagala bigenda bitya birungi nkulabyeko mukijja kugwa nakulengedde ba mu kitenge gye namu watandise kitwa kikubye mukama wange yampadde omukisa filimu 3 ezitambula kwoli yesebo kati ate nene ekomawo nayo mwoli yesebo obota kiba kitambula so Mandela season 1 twagenda okumaliriza nga William amukabiza omwana season gundi kasinika obuka theater akankola bulungi naye golakyo nkola bibambika amukola bulungi so now first of all olowooza mu image ya Anne ng'omuzannyi twagenda maliriza Climax season 1 ng'etuuseewa bata ng'omuzannyi bino ebintu by'obuzannyi oba weewulira tugenda okumala season 1 ya Climax olowooza wali oimprovinzemu ngeri gy'obuyamu mu bantu nali improvinze nnyo kuba series embadde naakazannyako Climax yasinze okunzijjayo yasinze so ankyusizza nnyo anyongeddemu nnyo mu nzannya ne mu audience ndowooza mu bantu kiki kyo tayinza kwerabira about Climax nga kisanga mu bantu eyo oba yali muntu oba kyali ki anything obadde otambula tobiriiko ne because of Climax Climax nga bwe ngambye nti anyongeddeko kinene nnyo naddala mu bantu sisobola tambula like distance ewera nga face yange eri open weight ni batandaba oba omuntu yenna n'atagamba nti Mandela bakutambulira bbanga batere baani so season 2 omuntu kikyaba alindira kyogamba byonna mbizanyi tubadde tuzanya naye kino mukirindirire nnyo oli Mandela bali bamumanyiko kuba
yakuba omusajja leero kipya kitugenda okuzula ku Mandela kubanga oli Mandela twakimanyi mwana wa mugagga but I don't think twatufuna omukisa okulaba ku Mandela gyava kyanjalo kiki tuyinza okulaba mu season eno kakati Climax season 1 Mandela of course yali mufombi nga mugumiikiriza nga mulwanyi naye nga sirwanira bitaliimu nga nwanira nsonga but then Climax season 2 nga bwogambye nti season 1 te abantu tebafuna mukisa gula batata wange nali nva mu family engagga then this time round bagenda funa omukisa ogumulaba ate this time round sizze nga Mandela omugumiikiriza oli yali eri nga mufumbo kati ono Mandela azze mulala muko muchankala mukko yakoowa nandiba omuzibu okusingawo kakati ebyo byonna twagala twaze basunirako busunizi dinda nnyo ku Trust Films then namwe aba TV ku makula ziwe ojja kubanga ate olaba ebyo abigambo ki byonyinza okuwa abantu abali eyo abagala aromatic abagala Anne Mandela ng'omuntu nalaba siniya eyasooka nga tuli ku Labonita bantu ne bakuba engalo ne ngamba atubulye gye yesimba abalabi ba Aromatic Entertainment abalabi ba Saimo Official abalabi ba Makula TV abalaba Mandela era abamwagala mbebaza neyanza okunjagala abantu okunjagala kunnyongera amaanyi mu nzannya yange bwe ntambula omuntu nandaba like nenkiwulira nti nange abantu bamanyiko kinnyongera amaanyi nemmanya nti kyenkola oba osanga gye kiri ate era abantu bakyagala so ndi musiimu era nsiimira ddala temujja okwo mweyongere okutulaba Climax season 2 ejja Climax season 1 yali muliro naye ate season 2 ate esusseewo kubanga buli muzannyi kati ate akyuseemukko okusinziira bwe yali mu season 1 so mubeereeko tugenda kubawa ekisinga kale tukyagenda maaso wano buli omu gwe tufuna tumujja ku siini dakiika emu bbiri because bagenda maaso okubeera nga bakola naye tovaawo nabasuubiza okubawa ku Abe so ye co-director wa filimu eno atuwe experience ye naye then nafuna n'omukisa kuba kamera abo sebona tujja kunyumyamu ekinaagaana kasanze nabyetumye yabba wa kyensobodde sibwe kiriwe naye kale tovaawo nagambye tuli ku scene wano wakolebwa Climax season 2 ebyali mu season 1 watwabiraba nga bwe byatambula buli kimu nga bwe kyatambula mwebale kubanga mwawagira nawo nakusuubiza Abe ngenda mbanga mukufunira but of course world director w'okuntikko kat omutesi wa buli kimu kino Sah Ahmed Lubuwa pozi kati wa birthday boy bwawedde bwawedde mukama wange nemunanga obo mukazi bate bunnagwa era keke zibaze sorosa bweziti bweziyita bwezidda nene zange zikyesomba lwakuba nti abasajja tetulaga naye nga bingi bikyakola ki bikyajja era obayinza obingabirako omwezi nga mulamba Lawrence wange olumutamanya nakumanya nti birthday zaabaddeyo ani Lawrence tamanya nti gyeziri tamanya mama yamukubira essimu bambi yamwezaira yakyamwetaaga ennyo abatulowoozaako abantu gye bali munnange omanyize kye nazuula mu nsi muno bw'olaba omuntu ng'akuzannyirako biki oshegera manya nti bw'olaba bakwagala bayitirivu togwamu maanyi mukwase Katonda ekwate bangi ababayo ate abakwagala okukamala ekintu kya season 2 tekitera kubeera nnyo nkola ya Aromatic obanza zasimanyi nakirabye mu nsobeddwa kirabye mu Climax wowe gye mwali mukozeko season 2 endala film oje twatukozeko ng'ekirungo ezimu ku film ze twasookerako twakikola season 1 ne tukola season 2 n'ekirungo ne tukolako filimu endala baali bagiyita gundi entunuusi naye yalina season 1 ne 2 yagatira mu bugati twakolako filimu Kebisebuka Kebisebuka yafuna season 2 ne tukola ne yakyekyo ndowooza yafuna season 2 yayo tuzikoze weeziri kiki ekikubagula okugamba nti eno wadde yaggwa abantu omukyala yankulirwa yali we Sweden oba yawaawa naye nga n'okuyomba nayomba tebatubuulidde kati si bantubuuliddeko Joseline yafuna emirembe ffe tubadde twagala Keiro oyo ate sina yaboneebonekko negawulira mu nnyiivu ebibuzo bye nawulira gwe ki ekyakubagula ekigamba nti nedda kankume mu season 2 nali sigimaze kwaba otunulira season 1 bwe yaggwa yali tekoze eki nti ekisooka
Joseline yagenda n'olubuto lwange n'afumbirwa omusajja omulala ng'amusibye olubuto lwange. Olugero lulala kubanga omusajja oli twagala kulaba omwana gwali naye atali wowe gwayita owe kiki ekigenda maaso. Taata w'omwana William omutuufu yamanya nti omwana wowe oba teyamanya nti Joseline yagenda n'olubuto lwe. Kubanga ebyo ebintu bingi bikolebwa abantu mu nsi. Abaana bangi bali mu mayumba g'abantu nga sibaamu. Nga bwe batyo engenda gye bakoze eki gye bagenzeemu kuba abakyala bafuna ebizibu bingi. Abamu omukyala bayinza okuba bakwata mukwate nga ddala kituufu yamukwata kimanya yamufunisa olubuto naye nga tayinza kyogera. Abakyala abamu ne bakwata embuto n'alugja ku musajja atalina n'alugabira akola ki alina. Kwegamba tuyita mu kusomoozebwa kungi sayiri zonna ne tukuza abaana abatali baffe kati twagala okulaba kino kyatambula kitya kitegeeza wali terwaggwa. Ntegerekese bulungi. Ne tugamba nti Mandela bw'abanga yankyawa n'afuna omulimu ku ofiisi n'agenda oba afunye musajja mulala oba kiki ekyaddirira gye yalaga yasetolingayo bulungi oba kubanga nti abakazi babeera n'abasajja olw'okuba nti beewonyako ennaku naye nga si be baagala nga bebaagala baliwa omutima gwe gwali mabega. Naffe abasajja tubeera n'abakyala be twagala. Waliwo omusajja omu yagamba nti abasajja abasinga obungi tulina abakyala betusobola so si betwagala. Kikulu ofuna oyo asobola okubeera mu mbeera yeeyo. Webale nnyo tufuna betusobola. Kati bino betulaba oli nga abadde n'omukazi gwe tugamba nti atubye naye n'amala n'amuleka okitegeza yali yafuna gwe yasobola si gwayagala. Exactly. Kyovula abasajja abasinga buli lwafuna ku ssente obulungi bw'ati anoonyayo omukyala ajja mu ekyo kyakoze eki. Abamu si ffenna nti alaba waliwo ateekeddwa okukola ki. Waliwo ateekeddwa okugwamu awo kati gwasobola takyamwetaaga. Gwasobola ayagala gwakola ki. Abamu si ffenna kati nkugambye nti waliwo enjawulo y'omuntu gw'osobola ne gw'oyagala. Twekanga nga betwagala tetubasobola. Ne bw'obuulira ng'ensawo ezitoye ng'otandika okunoonya gw'okola ki. Gw'oyagala. Bwe twali tumaliza climax twaliko ku Labonita awo. Ndo saakufuna budde kwogera naawe. Abantu ne batulaga omukwano ennaku zaali 3. Ekyo kyo nkirinako obukakafu nalingawo. Bigambo kiyoyeza okumpeera abantu abo. Ekyamazima Katonda atuwadde omukisa abantu batwagadde. Aromatiki abantu bagikoze eki? Abantu bajagadde era mbeebaza bonna abajja ku Labonita okulaba show yaffe. Kubanga twasuka entukuba ennaku 2 ezasooka eza best friend. Basigala nga bayayaana. Ne tugamba leero tugezese tubawe 3. Ne basigala nga bakyayayaana era nga tugoba baki bagobe kati wakunoonya ekifo kigazi kisinga kaawo. Tukkirize Katonda. Oba tuweyongere bweyongezi nnaku nga 5. Tusabe Katonda kyonna kyanaaba akoze eki. Kyanaaba aleese ffe abalabi baffe tujja baweereza mu mbeera yonna kuba mutuweereddewo naffe katukozesa omukisa ogwo. Yesebo. Katono nnyo aromatic kasaazo tulina project 3 ezitambula. Yesebo. Kijja kugwa kitengejja n'ensobeddwa atambula eneba yakuna ya climax eba yakuna. Abantu nga ekigendererwa kiri ki? Ekigendererwa abantu lwakuba batutegeera bulala. Naye bw'ogenda n'oggulawo edduuka n'osuula ensawo y'omuceere gy'obaamu nayo yokka. Obeeramu Kaiso, Super, Basmati, Pakistani. Kitukola. Bwe tuba nti guno mulimu twagugulawo nti gwa kuzannya firimu. Waliwo atajja kunyumirwa nsobeddwa ng'ayagala kulaba kigenda ayagala kulaba kijja kuggwa. Waliwo atayagala kulaba kijja kuggwa ayagala kulaba climax. Kwe kusuubula Pakistani oli n'asuubula Super omulala n'asuubula Kaiso. Buli muntu kyayagala afune. Nze gye mpita business. Agenda kumaliza nga ali mu dduuka eti limu. Tutegerekese gwaliyo nenyizaako omuntu w'edduuka nti naawe edduuka olijjuza nnyo ebintu. Gwe mulimu gwe asuubula kufunamu ssente. Kati naffe bino tubikola tubifunemu gwe mulimu gwaffe. Kale ebyo nno just wano nga bwe nabagambye abantu bayitamu katono nnyo bigenda mu maaso. So olugero luno abantu biki overall baba basuubira nga tumaliriza? Mu lugero luno climax twali tulusibye terwaggwa. Kati bakamu baffe ab'Amakula TV betukolagana nabo kubanga ne balusaba tulukomyewo. Twadde tuyinza gana ntulujjayo mu Kabada tulukomyewo tulubakole ki? Wadde ffe twali tulinzeemu naye balusaba toyinza kugaanira kintu nga bakikoze eki. Ne tujja tulubawe abantu basuubiremu bingi ebyokuyiga bingi. Abazanyi baffe abakadde tujja kuba nabo. Kuba twagala okulaba gye byakkira nti nno mirembe mwewe gye yagenda okufumbirwa mu bufumbo bwe
bishi byasinkanyeyo Keira yasibibwa mu komera oluvannyuma lwa Keira okuva mu komera kiki ekidirira tutegerekese twalika taata wa Mwebe takwatibwa anoonyezebwa sibwe kiri twagala okumanya yakwatibwa teyakola ki ye mu gundi Priscilla yafumbirwa Olima Ndevu omufumbi w'emmere n'amutwala bishi ebyakola ki abazanyi baffe bonna tubalina okujjako Mwebe yafa ndoza yete tetujja kuzanya muzimu ngabale batusaba okitera awo tulaga nti ebyokuzanya bitukoze eki kwa abantu badde batugamba Mwebe waffe mu mukomye wango omuzimu akudaliye ku kalina anedda tulina banje abasobola okukola Mwebe kyakola ki kyakola yese babazanyi bonna tuwalina tukomyewo nabo tujja kudda tubayingiza mpola mpola olugero lutabe tutandika ddi Twanka Friday oba Monday oba Friday kimukubyo Monday oba Friday neyo wa trust ndo zalinde ku Monday wa trust kyone kibakibadde kwa TV wetandikira nafe tutandikira kuba tulina kutambulira kumu yesebo kale tukyali ku katimbuza yo omuntu omu bannange abbe akati ba promote za assistant director takyakwatwako mu ggwanga muno neze sibutakwatwako kati aromatic eri busy twine emirimu nyingi egikola ki ebiseera ebisinga mbadde ntambula ne Jamiru Kasaga mu byenkola nga aba assistant wange kati namukwasa project namba yagikolako eyakijja kuggwa Ismaishi najja naye ne mukwasa director Mutebi bakwatagane ne Ismaishi bakole ki kati tulina okuzimbawo abaana abalala emiji gy'emiti emisaayi emiki emito nakyo tugireete giyiga okukola ki okudirecting okukola emirimu tetulina kubeera nga tukaddiye tukuze bingi betulowoozaako ntegerekera buli kimu tulina okuba abaana abatuyambako mu ngeri emu oba endala kati ne Abe naye twamuleese tubeere nti tutambuza ekintu kino yesebo tuyenza tweyanzege tubalaga katutonje nga tufuna n'abazanyi yembera matutambulira tuva ku Saimo Official Climax Season 2 tuza tugenda kutuuka ku nkomerero ya kana katono ketubale tubawaako Climax Season 2 nabagambye sebo Abe kakati sebo co-director ya Munadamu project yeno ogamba otya ndi bulungi ogamba otya Saimo abalabi ba Saimo Official gasubire muri bulungi erinnya Bulondo Abe mutabani wa Nambaso kuvaali Kanoni Mugomba bigenda bino ate bina tabu tukikwasaganya mpola mpola. First of all, Climax Season 2 oli director how does it feel wali directinga ku film endala yona ya romantic? No, mbadde nga directinga naye nga sifuna credit oba kye bayita okusoma kati nasooka n'ensoma kati wemala okusoma abasajja abansomesa ndowooza omukulu ye Ahmed Lubowa oye Kabaka yasooka okundabamu ekintu ekyo then n'omusajja gwe bayita Kasaga Jamiru Sentongo n'omusajja gwe bayita Ismaishi kati bandabamu ensonga eyo bantwala mu layini yakyo bandekeramu ebintu nafiiringako batya we biba naye nga omanyi nga sinoonya credit naye nga njagala kulaba kifiiringa kitya nange nekiteekamuko kuki ku maanyi ne ngamba kankikwasaganye kati ate bwe nteekamu amaanyi nenkikwasaganya ndowooza nga omanyi abakulu oba bataato oba bamaama balina ekintu kye balaba muki mu mwana ndowooza Ahmed Lubowa alina ekintu kyakola ki kyeyandabamu nange kyesitakola ki kyesiterabamu at the first kakati ate ye nakintunuzaamu direct nakinyingiza nenjiga nekyovula bambadde maze ndowooza oba emyaka ebiri oba gumu kitundu ndowooza okuva yonazanya promise mbadde siina seyo yonna gye njabikiramu nga kino kyokka kyentaddeko ki essira paka Mungu wa ndazeera kati Ahmed Lubowa asobola okundekera project nengikolako namulaba ndaba wooli naye nga talina waali ali waggulu ye kasita amala owandiika script ye n'agamba season 1 yiino kiryoke yino tugiseemu script nze njagala kintu kyange njagala episode bweziti nangamba kati gendo chape olumu abantu badda mu directing olumu ate okuzanya kufa kugwe kiri kitya ate nze kwa nyambe ne kweyongerako kubanga kakati eno Climax Season 2 njidirectinga naye ate siri muzanyi muyo naye ate wengendako eri mu kitengejja oba filimu endala nti ngenze kuzanya nga waliwo director ali mu directinga ate nze awambulira scene njirowoozaako nga nze ali mu directinga ate ne muwe ekisinga kati kiyinza okuba nga kizibu kubamu kiyinza okuba nga kyangu kubalala okay. Kale nga tumaliriza bigambo kibiyinza okugamba abantu naddala mu season eno eyokubiri ya Climax nga tumaliriza kyenkamanyiko ka Climax kagenda kubeeramu katabumu okusukkuluma kali akabaddewo ka season 1 omanyi filimu zitera ne zifa ku season 2
nga season 1 ebadde ekoze eki ng'epiikinze naye season 2 yeeno kati ffenga ababadde abalabi kubanga mbadde naakabeera mu season 1 nagizanya mu seniors kitegeeza nagiraba buki bulabi fe abakalabyeko nga tekannaba kufuluma katabbu nnyo okusinga kaliwa naye ate ffe tetugenda kukoma kano njagala just gamba abawagizi baffe okusingira ddala abawagizi abali mu UAE abawagizi abo n'abawagizi bonna abali mu diaspora Aromatic egenda UK ebadde era baki by the way Aromatic egenda UK tugenda kuba ne show ngenda kuza mwezi 14 October tujja kuba tubategeeza ebisingawo naye nga abantu batuwagidde Saimo kakati ka firimu kano ka climax kagenda kuba kalaga from Monday to Friday essaawa 2:55 nako mukakoleki mukalabe kyobomanya ate nkakuttemu omanyi Kitenge Jono naye mbadde mu directinga nga ndi assistant director nga tukola nze Mr Kasagga ne Farouk Mutebi kakati Kitenge Jono naye twamuwako kuki ku budde wadde nga omukulu atusingako director senior director Ahmed Rubowa aina atuwa project natugamba kukikwasaganye kati olaba ba director ba Kitenge ate bagwa kano ka climax kagenda bera katabu try my test ogenda kalaba nga tumaliriza Jinja Aromatic eryoddi Jinja tuliyonge naku z'omwezi 10 ogw'omukaaga gwe mwezi guno ogujja muri Trans Africa tuli anedda ekifo bagiyita Devo Forest Park yeah something like that chipya era ngenda bawa details ku Facebook page yange ne ku Facebook page ya Aromatic ebisingawo as usual Christmas Masaka awezigenda okolekera Boxing Day ne Lusooka abe kalenda abe Makindi bakimanye either Boxing Day oba Lusooka tuli awo yeah kale byebyo nno Climax season 2 yekomawo tubadde tubasunirako ku bice ebiri mu season 2 so kubize ku Trust Films Aromatic Entertainment pages zaabwe nawantu byetusobola okubanga tubawa update tujja kubanga tubawa tovaawo katono nnyo agenda wadde tuli mu firimu omusajja Dikenzo mu muwagire